Yes, amasasi ganyokeeka mwokya, amasasi aliwa mubiri. Obukebe bwa tiyagasi babukasuka munda. Obukebe bwa tiyagasi babukasuka munda. Era kati abaana kye bakola babubaddiza. So yembeera egenda mu maaso mu ggwanga. Yembeera egenda mu maaso mu ggwanga. Yembeera egenda mu maaso mu ggwanga. Mbeera ya tiyagasi. Tuli kamwokya ku headquarters. Tuli ku headquarters. Enkofira terina mugaso nga mukono gwo. Ekigenda mu maaso mu ggwanga kyekyo. Ekigenda mu maaso mu ggwanga kyekyo. Kyekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olwaleero okulaba nga tuzaayo empapula zaffe okulaba nti ensi n'ensi ekitegeera mu mbeera gye tulimu Makindye Honorable Nyeko Derek nzigyeyo empapula mu mbeera ne poliisi gye tutaddeko olunaku olwaleero naye netuyimbiriza tuze era nga owulidde banange Yes, ekigenda mu maaso mu ggwanga mbeera ya tiyagasi. Mbeera ya tiyagasi oyo chairman wa Freedom Border ye yabimanyiira. Oyo ye chairman wa Freedom Border ye yabimanyiira naye nga yeyembeera tugenda tuli ku TV tewali mukuzannya. President Museveni tukulamula kino kyokola oli mu kututta amawuggwe tukola buli kimu ebyo ebibaluka byonna masasi tiyagasi tukkiriza okufa naye abanaalamawo bagenda kukutwala musajja ggwe ebyo byowulira byonna tuli mu kubonaabona abasigalawo bagenda kukutwala ogenda kuwangulwa bubi nnyo musajja ggwe. kyekyo ekigenda mu maaso. Mubiru gerako eri ttiimu Kyagulanyi TV. Yaman luno lutalo tulutandisa olwaleero ne bagamba nti tebali mu katemba oba batukuba tiyagasi bamutukube tetukyalina kyekutya tukisagala bakyali ba ate abatatunyiiza kujana okujjayo enjala kubanga tutumya emyamba tuba tiyagasi ndi mundenga tuli Bobi Yanga tiyagasi yasoose wagambye ali expired. Ono sebo bongeremu bakamala. Engera tugamba tetugenda kuzikiza. Teri kuzikiza obuyinza bwaffe ne bala kuba tiyagasi ekana wa Bobi gwe mulamwa. This is our generation. This is the generation. This time round we are sorry. Wallahi wakuba kufa wano tetubaawo. Bobi Yanga leero tutirabye poliisi ng'erumbira ddala ku kitebe ekamwokya. Ekubye tiyagasi egugumbudde abantu ababadde batalina kye bazizzayo yadde ejjinja. Embeera eyo gyogerako ki? Embeera sajja mwe tutegedde kati kimukolera Museveni
era tubagamba banange naffe tusobola okukola kyetwagala naye tetwagala lutalo kubanga mwami Museveni ye ayagala poliisi n'omuntu wa bulijjo nga tebakwatagana ye kiba kimukolera naye musajja bwe mayenyi mubeerako mutulaba mwebeerere mu tetubalwanyisa ffe twagala kimu kukyusa bukulembeze twagala kukyusa bukulembeze basajja mwe mu mirembe tetulina muntu emuntu gye tulina yeko kamera gye mulaba so bano Uganda eno yesaawa tukwataganire wamu polisi yaffe tukyagala mukozike bulungi akatukano tetubalwanyisa nate mutandisa otulumbe waffe waka otwebolako ekkuto basajja mwe yes embeera egenda mu maaso wano nabagambye embeera yakulaba nti baleeta bakadazi bakukupawa embeera tulina okutya abavubuka ekintu twakyekwakiddemu bonna gye tuli Uganda yonna abavubuka tuli b'amaanyi oba tukubye oba tatukubye naye akunganese kukunga Kyagulanyi TV kooli abusajja butukubira mutiyaga sente eri kuzikiza eno Uganda yaffe kamukole butere bwena tujja kumulanga eyakatwegattako tuli Kamwokya ku headquarters za People Power abantu ab'enjawulo babadde baleeta empapula zaabwe bazikomyawo oluvannyuma lw'okulaga interest mu bifo ebyenjawulo mu bifo nga LC3 LC5 obululu bw'abavubuka kwossa ne ba MPs
Yes. Ndowooza obuyimba obwo mubuwulidde. What about the human rights? What about the LDUs? Bakoze eki era bagambye eki? What about the tear gas in Kamwokya ku People Power Headquarters? N'okuba mu tear gas n'okasukamu obukebe. Kino kikulaga nti gavumenti ya Nakyemalira yatiridde ddala nnyo. So embeera egenda mu maaso wano. Abantu bonna ababaka aba LC3 aba LC5 babadde bakomezaawo fomuzi zaabwe, naye nga bw'omanyi nti gavumenti ya Nakyemalira batiitiizi nnyo. Abo balongo b'emmere abayimiridde nga bava mu kkomera emabega kaabwe ewaswa Olulyo Kato. Mpyaddako owa Emerson East, mpyaddako Masinde East. Gaso chamunina. Olabe je tufu. Mwami woji tukomyewo. Abantu ina bakuba muziki mwalimu mbera yonna. Twaza tumaze nabipaawo. Twaza tumazeko. Twabagambye dda. Ayeyambudde tati anene tutwesibesa. Ate kuwalabyeko ye mwana ffe Bobi ye waffe. Atandi wotakulwa muti Bobi yaliwo. Mwenga
ng'ab'emakindi essebo njagala mwogere ku mbeera gye mulabye abantu bakimanyi nti kati tetukyali seefu kuba tulabye nti ne mu kitebe kya people power poliisi ezze neekubawo tiyagaasi abantu mubakakasa mutya mwenga ab'emakindi nti ddala uganda eri seefu ensonga eyo yenyakusaba mukanda wange okusokera ddala ono tiyagaasi gwe batukuba tetumuyinamu kutya wajja tumaliridde kino kyekiseera kyetugenda okuvaayo ng'abakubuka okulaba nti tutunula eggwanga lyaffe fe ng'ab'emakindi timutuziwagadde wadde batulumbye wano ku kitebe tubalaze nti tetulinamu kutya n'okumu tubalaze nti tuli bakumu tewali we tugenze ate tusigadde nga ebyoyo gyaffe twongedde tuwanika era tugamba kuno bwe batukubakubamu tweyongera kukuma n'amaanyi so ono mulundi watali mulundi mulala gonna gonna oluno headmaster agenda kyekiseera essomero lye byazimba igwe yes yembeera gye tulimu yes yembeera gye tulimu olutalo nga luweze oyogera ki ku mbeera ya tiyagaasi embeera ya tiyagaasi okasana obusajja butupya obusajja butupya tiyagaasi tuli ku ddembe sebo waiza kansala w'emmengo sebo oyogera ki ku mbeera gy'olabye ya tiyagaasi abasajja bano batidde namwe mukimanyi nti Museveni atidde wala kuwojera ku kitebe ky'omuntu womanyi nti akumandwale malazero yes njagala mbaweeko ku balwanyi Machete sebo abantu bali wano beeraliikirivu leero omusajja abalumbye ku kitebe n'abakubirako tiyagaasi wamaze n'akwatamu ebye n'agenda embeera eyo gyogerako ki embeera eyo pulezidenti waffe pulezidenti w'ekkumi honorable Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ekya neggulu buli ssaawa atugamba nti abantu bano baleke bo batukoleko effujjo naye tebakola ki tetubakolako fujjo bakolako fujjo bazza batukozeko effujjo naye bwe tubalaga nti tubasiibangusangabo sikola batubeesonyiye naye nabo kwennyini era bw'ologa atafa bamaliza golekeddeawo okuloga abantu bano batujjeekolo ne batwesenyiwa ne bagenda kubanga ffe twalaze tetulirwedde tubakolako effujjo kuba tubakolako effujjo tubasinga okukola effujjo kubanga ffe tuzaliddwa mu ffujjo naye twakowa effujjo kubanga mwami Museveni ye yalaga nti ayagala kubeera nga akwayalya kubeera nanyira effujjo ate bwe tukayalya kubeera mu State House. Machete munnayuganda ali eyo yonna mu diaspora oba n'ali e Uganda atali wano kamwokya ayagala assurance nti effujjo lino lyo poliisi egenda likolanga abeerodi bagenda likolanga naye baagala assurance nti effujjo lino lye balina likola mu 2021 neera mugenda tunula butunuzi bwe muti nga bwe babalumbye ku kitebe nga tumaze olonda akalulu 2021 kino nkigamba bannayuganda abali within and diaspora kino pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza obutakyogera kubanga omusonga tegufambwa
nze embwa erina okukola emirimu kuuma security ebweru ng'omukulu yeebase mwami Museveni ne bakyali be baddamu ne bakola effujjo mu 2021 nkimubuulira nga nkibulya bannayuganda bonna ejjoogo lya mwami Museveni ne bakyali be tugenda baleka balina emyezi egyo okukoleramu effujjo lyabwe byonna balimaleyo wabula emyezi 3 bwe giggwako mbabuulira tugenda kusituka kuba oli bwanyigiriza ennyindo agizaaza omusaayi so kati mwami Museveni anyigiriza byanyigiriza naye emyezi 3 bwe giggwako baganda bange bannayuganda abali mu Uganda abali mu diaspora nebweru wa Uganda wonna abatali Kamwokya abali Eyumbe abali mu Adjumani abali Isingiro abali Bushenyi abali Ishaka abali Butambala abali Gomba abali Luweero abali Nakasongola abali Nakapiripiri effujjo lya mwami Museveni tetugenda tugumikiriza 2020 nedda kimulimba era bw'anaakwata n'akola ebyekisiru by'abadde akola ku Dr. Besigye ife abatimu Kyagulanyi abakkiriza nti Kyagulanyi pulezidenti wa Uganda addako ate nga si emyaka egyawala wabula mu 2021 mwami Museveni effujjo lyokola lyonna ne bakyaliwo mulikome leero mulikome emyezi 3 kubanga 2021 tetugenda mbawa chance Machete nga tukyali ku mbeera effujjo era tumanyi likolebwa bitongole biteekeddwa okukuuma eddembe atwala be mabegako awo ng'obanja ababodaboda okudda ku nguudo wakwatibwa n'osibibwa wiikisi eziwera 2 wali kitalya waliwa embeera eyo basooka kunsindika Sentema ne bamala ne bankyusiza mu kkubo ne baŋŋamba tudda kitalya ebbanga ly'omaze ekitalya olina assurance ki nti poliisi nti kuba tukimanyi we batekubye tiyagasi n'ekyankalanya egenda siba abavubuka kuba etya nnyo abavubuka era teyagala bavubuka balonde mbeera ki ggwe gy'olaba mu makomero eyo abavubuka banaaweebwa rights okulonda era balina essuubi nti banaabata abamu abavubuka tugezezzaako okubola enavuddeyo bo balowoozezza mbu bansibye naye Basiru base Busiru bwa Njoka butanyinibwo nga weradde namwe bujjafa sinagenze kitalya kubeeramu kumanya ki ekiri munda mwami Museveni akutta abavubuka abaffe bonna abamalire makomera naye Museveni yeerabidde nti 85% ku bantu abali mu Uganda bavubuka ate abavubuka navuddeyo nga nfunye omulimu ogw'okukola era okuba navuddeyo naakamala ebweru ennaku 3 naye naakano nayo olunaku lwejjo lwabadde lwa Mande Katonda yatuyambye ne tuyimira abavubuka abamu ne babayita mu kkooti abavubuka babadde beemulembe nakwataganye ne bakanso ne bakomplainanti baabwe abagamba nti bakomplainanti kubanga munange omuntu wa kafi talina komplainanti ekitegeeza abavubuka abajjudde mu kitalya babakwata kafiyu mulimu bawayiriza kafiyu bawayiriza aido naye nga mu Uganda aido kyeki nti ono Cowboy yajja n'agamba mbu teri kintu kyebayita kiki ekyo yagamba mbu teri kyebayita aido era aba aido bonna babate Museveni era nga bwali mu kubya byayi nti abantu tebakyamu ekitiibwa ne bakadde bani tebakyamutya tebakyamufaako era tebabikola so kati abantu abo munange bakanso Shami Malende beeyamye okubayiwirawo omubiri bagenda bawoleza badde ebweru era bagenda kulonda tweyanza nnyo tweyanze nabukoze ekitalya bulungi nnyo baganda bange abakaba within and diaspora bawosuubi n'ekigambo kyange kimala Museveni effujjo lyakoze olwaleero nelyazaatukolako kubanga nze neewuunya mwe baganda bange mwe abanawulire mwatukolera omulimu gw'amaanyi poliisi obutaswala bwaffe twali tuli ku njegere nga tulwanirira emirimu gy'abannayuganda nti lwaki otama saaluuni nga naye okimanyi nti saaluuni bweneebeerawo nga tekola ogenda leeta obukyafu mu ggwanga lwaki otazakeedi ng'okimanyi nti abantu abo bosolozaamu obusolo bwa bunaku lwaki otabodaboda nga wazigamamu zivuga ebitala atetuuka ebizijjewa lwaki ota amabaala abantu abakola amabaala batandika otubba oyo kyaliwa ng'omulaba ne bw'omutunzaamu kamenya
oyo yali akola mu bbaala omubiri gwe nga bw'ogulaba ne ku ayiti ye bw'ojjawo omubiri gw'oyo nga bw'ogulabye bw'omalawo omulimu gwe kikyasobola okukola agenda tandika kubba kunyoola olowooza ananyola olowooza kati nsafe nolokuba yeyadde obulamu bulungi te tebakyamunyoola naye bajja kunyoola bano abanyaffe so awo bantu betugezaako okulwanira tetujja kuzikiza bagamba Museveni ategeka eitha agenda tuwa eddembe lyaffe oba agenda tuwa okufa kwaffe. Tweyanza nnyo tweyanzeege oyo abadde General Machete abamu ku bakuuma wano ekamwokya era abassaawo embeera yonna n'abagambye tuli ku nsonga ya kulaba nti abasajja batulumbye wano mu kamwokya mwennyini ne batukuba mu tiyagaasi batukubyemu omukka ogubalagala abakyala baabo bavakka abayeekwese abakyala baabo bavakka abatiyagaasi ye abadde mungi nnyo naye nga kyetwebuuza nti tugenda jjogebwa pakaddi era ebibuuzo ebyo ndowooza Machete abizzeemu bulungi nti weewaawo tunyigirizibwa naye tulina ekintu kye tuyita mission 2021 era nga tukakasa buli munnayuganda nti oba ki embeera yonna eba erina okubuuka. Mbadde mbanoonyeza abamu ku balwanyi abatera okuteekawo embeera bababuulire ddala kiki era kiki ekiddako mu kaweefube ono ow'ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Kati tulabeko ku bannaffe ab'amakinde tulabe kye bagamba. Bagamba nti ffe twazze tumazeeko gye twabadde ekitali ate batwongedde maanyi abaana gye bali abaana abafunda abaana abafa ebiddukano abaana batakomezebwawo mu kooti naye ng'abaana batugambye mugende n'ensonga emu tubawa obubaka mu butwalire Omwagulanyi kitava ku mulamwa ne batukwata empale ne batugamba entegateega ne batugamba bannange temugeza ne muva ku mulamwa. Kati n'olw'ensonga eyo ekibaka kibe ffe twasazeewo tuzze era ffe tetugenda kuzoganya buzoganya Mwami Museveni Jjajja B Muzeeyi Bosco Ssaababizzi tetugenda muzoganya buzoganya kyokka. Okusinziira ku mbeera eyo kyoyogera ku poliisi okulaba nga etandika okuba mu tiyagaasi ate ekyo kiraga nti bano abasajja baatidde nnyo n'abagambye bano abasajja tebatidde buti naye beenyaze. Omanyi bw'oba omanyi Oluganda olutuufu omuntu okwenyaga aba takyalina na butuuliro atya n'okulaba abantu. So bano abasajja batiitiizi ate olw'okuba nga tugenda mu kalulu n'akalulu ak'abavubuka baagala kutiisatiisa abavubuka kuteetaba mu kalulu naye njagala okunga abavubuka mwena gye muli banaye muveeyo muyimirire mutye tulwane olutalo lwaffe generation yaffe yimirire His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi paka last era nga maliriza njagala otumira bannamacinde West mwena njagala obatumira ab'ensambya ab'erukuli Salama Wafu Makinde 1 Makinde 2 Katwe 1 Katwe 2 Kibuye 1 Kibuye 2 mwena twagala okubalamusaako era tujja ffe tumaze okuyimirira. Nze ate nafuna n'omukisa okufuna erinnya ery'obufuzi okuva eri His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi. Nze ate yanteekako kali aka AK bampita AK Stephen Biko Bantu abamumanyiko records from South Africa yeyekayeka omuyizi ayayimirirawo ku Apartheid Police n'alwana. Ffe tumazeeko temwalabanga tukola e Makerere University tugenda kikola e Makindye tugenda kikola mu Uganda yonna temwalaba e Kasangati era tuwagala obbakunga twagala n'okuteeka gavumenti ku nninga n'okuwakanya bonna ab'opposition n'okuwakanya bonna ab'opposition olw'ensonga abalala abatakkiririza mu nkyukakyuka. Nze ng'omuvubuka bwe baali balukulutinga LDU twavaayo ne tuwa abakulembeze abaaliwo mu kiseera ekyo amagezi ne tugamba lwaki temutuyita naffe ne batutendekera wamu ne tubeeramu n'abaffe mu LDU. Abasajja baavangayo kukuba kintu kya LDU kati olwaleero aba LDU batugumbula abantu ate nga ffe twabaleeta ne tubakkiriza yeyanziza neyanza okutwala bifo okufuna
bana maje. People power. Our power. People power. Oh, lutalo ngaluwede. Tulivimba mu Uganda. Tuliyambala. Ekigenda maaso kyekyo Bobby Yanga tuwensonga lwaki tukulaba Namubiru James wadde nga Bubeka Kawalya wansi siri wa politics ensonga lwaki ndi tiimu Mubiru atubeererawo mu Sasage era buli wamu omulaba simanyiwo ima simanyiwa kyali abeerawo so twagala bakwanyi so kyali ono atubeererawo nnyo ensonga lwaki era bwe mbadde ntegeera Saara ekiriwo abantu banoona mpapula kamu bakomyawo mpapula kamuca so kyekyo ekiriwo abantu bakomyawo mpapula oyo MP Mubiru James owerubaga North naye abadde akomezaawo mpapula ze so embeera egenda maaso Attach the relevant academic documents, attach a photocopy of your national ID on each of your forms, and a colored passport photo. Yes, ekigenda mu maaso mu ggwanga Saara Nkulabyowooza abantu ab'enjawulo bali mu kunona mpapula bali mu kunona forms basobole okuzijjuza okulaba nti bafuna tiketi ya People Power so okujjanga aba People Power so yeyo embeera egenda mu maaso mu ggwanga yeyo embeera Eri ku tiimu Kyagulanyi TV Sebo. Eno kibeera ekyokuyiga
nti buli tulina banafu abamu nga bo bafa bifo kyobona abalese ttiimu yonna abamu abasasula ekyetaano abamu kyebiri kujja kwerabisa naye nga ttiimu esinga buli naku agisasula okulaba nti ejjako Mr. Museveni abeeta musinga Museveni tekyako ekyo kye nabagamba nti leero tetwetaaga bantu bagala twagala amagye gajjako nakimu mukyegera kwagaga amagye singa mutunaku gali musulago singa Museveni takyaliko naye ogenda bala otulina kudda mubalabako kubanga esasage tekyaliko naye nga bwakubategeeza togenda kudda mubalabako kubanga bambali ku kicuba abamu kyetaano naye abakyali bange balimu babaddeawo ne bagamba mwana honorable zibambadde ekyesa katini nnyo mu biro James kyotegeeza abantu abamu wano baaguza abantu okujja nabo okulaga nti balina amaanyi mu bantu naye nga basasudde wali obalabyeko babaddayo hadi bolabawo era bolaba bano bagenda kujjako Mr. Museveni abamu bakyali bantu babaddeoko nga bajja bagala majja era banahonalebotendekafune sente nayo manyiweebwa nebagala mugende mulye kubanga sente abamu bazikyeriwo omwami tetumanyi naye kijjako okubategeeza nasisijekomu kunjagalira mu paliamenti kubanga paliamenti mbalayinjakakafunamu ngenda kukiwangula naye ekyo si kyekikulu ekikulu kujjako nakyema Mr. Museveni era abantu bonna bakyali bantu baleese bonna ne babagamba mwana mumanyi ebintu mubiteeke wabbali tulina okujjako nakyebalira kubanga zirala kukadda mu ppiki Museveni akyali ku ntebe tebundi busuubira mukola kyamaanyi genda kubadde musaala ekyo kyesitagala so ngamba bonna bonna bakinyekakula temujyana n'okwerabisa temujyana okulaga nti tulina amaanyi mujje n'omutima okulakulembeza baligenda kujjako nakyemalira naye nga kintu kyakabi abantu bagamba bamanyi ekyokola sijja kubagirayo ebintu bimu era byesigaliza ekibuzo ekisembayo Sebo twalabye Kasibante Moses Sebo twalabye Kasibante Moses naye akomyewo mu race okyogerako kyekyo kuba naye tumanyi wa opposition tulabanze Kasibante saga nnyo muwanya obudde naye Kasibante n'omulaba onaleko tumuwa ekitiibwa kye n'abadde ebisanja byemyaka Mr. Museveni akyaliko ekizomba simuwa budde kubanga balabye okujjako Museveni ogana amagye agajagakojjako Mr. Museveni kati Kasibante batwalanga abasajja abanafu nnyo nobala mu bisanja bibiri wali mu paliamenti Museveni n'abanga akyavuga ekyo kikyamu ze mubire tetusobola kukola kuza agale Mr. Museveni tugenda mujjako 221 oba ayagala oba tayagala amagye gonna gonna twagawagadde ag'emirembe tweyanza nnyo tweyanzege mu biro abadde ku ttiimu Kyagulanyi TV abantu bo bangi nnyo abantu bo bangi nnyo omujaso alina kyatugamba nga bannayuganda era nga ffe abavubuka fenafena tukimanyi abaliyo n'omulembe gwaffe bavubuka population esinga yaffe ey'obuvunanyizibwa ng'okutiisa obukulembeze buli mikono gyange naawe fe tetugenda kukozesa mayi tetujjagenda mu nsi wabula yina ekyukakyuka gye twetaaga tetuvudde batutya gaasi banaffe babatomedde babase banaffe babakubye amasasi ne tetugenda kuzikiza mwene embeera omuntu yenna yena ayagala okuzikiza zooteekawo embeera ekangadimu tetugenda kuzikiza tetupa kifo kyetwetaagako kubeera mu Uganda ejjudde emirembe nga baganda baffe bali abanywa tebalaja nagakolona abalaze bulungi nti gavumenti eno myaka 3 mu class yasobodde okuleetera Uganda tosobodde kuwa bannayuganda biki ebitwetaaga netulaba amanga nga Bungereza buli mukozi abadde ku payroll abadde asasula 80% President Kyagulanyi yayimuka n'agenda mu paliamenti y'eggwanga batukimanyi kye mubaka era mubaka kulu wa Uganda yonna n'ayimuka agenda akine bannayuganda abali ebunaayira asabe Uganda platform baleete bannayuganda amu n'Abafirika basobole okweyagalira musemazinga waabwe President Museveni nabo banne balinawo mukulembeze ne bagaana abaana abo okubanga bakomawo ewaka abo basobola okudda ewaka ku mbeera gy'olaba wano mu biru yatugambye amazima n'atugamba nti abaana abamu baleeteddwa wano okulaga nti ttiimu ezimu ziwagirwa oba abantu abamu bawagirwa naye nga amazima gali nti abantu abasinga bali mu gavumenti nga banoonye forms ye mubiru agamba nti basasudde busasuza abo abawagizi be bazze nabo so gwe ekyo ekintu okyogerako ki kuba ddala ndabye abaana bangi nnyo wano nga balina ekiguli balidde tiyagaasi neŋŋamba bano bulijjo baliwa so ensonga eyo naye twongere otutangaazeemu okusinziira ku ngeri gyendaba ebintu mu perspective yange omuntu aba alina kyayagala ebiseera ebisinga ateekamu nnyo ezaawe ne twetaaga bukulembeze kati oli waba aleese abantu be kirungi twetaaga abantu
mu struggle naye abantu boolese banaabeera loye power etwogera tulina ensonga zaffe ttaano gwe tutagessira era pulezidenti azazitukuutira abo abantu bwe baleese tetufunyiza ekikonde nti ensonga zaffe ttaano ezisukka mu ttaano naye abo abantu bwe baleese omwamyemu bagambye nti bwe baleese banaasobola okuyimirira kweza ensonga ettaano ba abantu tukyabeetaaga era abantu bangi baavu munauganda bwekwata emitwalo ebiri oba mutwalo n'oguliwa alaba nga afunye muganda wange twali eyo noyaliwali tetukimanyi naye mu byonna byonna abaana babaguliddwa eyo si enkola ya bikopawa era abo abakikoze tukiriza nti bayinza okuba balimu engeri endala bikopawa tetukula bikopawa tetulina ssente naye ate tusobola okuyimirira n'abantu okulaba nga tutisa eggwanga yaffe namirembe tetuli basibiriyani tetuli bakwasibamu tulina kimu mukama katonda nga nkusiibula njagala oyogera amannya go kuba bano bagamba ofaananya oli eyagamba I want my phone omusajja oyo mumanyi eyabanja essimu ye omumanyi omuyinako oluganda omusajja osimuyinako oluganda bagambye omufaanana eryange yenze geno mpalabwa yebampita mu pipopa era nze sipikana wa national team pipopawa era yenze kinja gradalstakasikansakigero sipirikawala zone 2 era driver wa honorable mbiru omuzoganya kati asasiya netiyagasi pipopawa awapanga tweyanziza nnyo tweyanzige yeyo embeera egenda maaso embeera egenda maaso mu ggwanga embeera egenda maaso mu ggwanga abantu bangi nnyo naye kataali bano abalongo abajjukira balina musiri David era atuze tulwana nabo omulongo omu yaaliwo lwakuba musanze omutaliiwo naye tujja bakyazaako ku ttiimu Kyagulanyi TV mulongo waliwo ekintu kyetulabye wano abantu abamu kigambibwa nti baguze buguzi bantu okubawerekera naye ate ab'emakinde twagenza olaba ate muli organized nnyo tugenza olaba mulese bakansala ba women kansala ekintu ekyo mwakikoze mutya okusookera ddala sooka okubabaza mu mbeera yonna emuuseemu olwaleero yatya gaasi naye agamubuuza ekibuuzo ekyo pulezidenti waffe addako yakugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe tubamanyi engeri gyebakolamu ebintu byabwe ne bwopanga abantu nobaleeta okuprotectinga siyabagenda okubeera abalonzi era ekino ekyo kivumirira nnyo kitta ekitibwa kyaffe nga pepapawa ensonga eyokubiri ekyo kiraga nti n'amaanyi g'abantu balina kugulawo kubanga abantu balina kuba nga bajja bokka togula bagule kulabona ne Kyagulanyi bwayimiridde abantu bajja buzi balinga nga nkuba n'olwekyo ndabula bakandidenti bonna begwanyiza bana kiba nti okuyinza buli mu bantu constitution yaffe bwegamba era asaba basaba nti kitakoze si kirungi naye tugende mu maaso twewandiise tuziteekeyo tuyite mu kamyufu abo bonna abanafuna tiketi kitaba kijja kubalangirira bulungi era basobola okutambuza embeera zaabwe yanzande yanzage rodikazi atopa machi kumanya balira ddala people power our power tweyanzanye tweyanzage ye embeera abantu bangi nnyo kansalazi aba LC5 MP abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okulaba nti banona empapula wano ku people power headquarters era nga oyo ye Rovans omu kubawandiisa abagenda okwesimbawo kanfune kyali waffe nuwa mutwe atusiibule kanfune kyali waffe nuwa mutwe atusiibule nsoboga ate tuli bafuuti twakubidde n'ogaanira yewaka banaye kanfune waffe nuwa mutwe atusiibule akuba twagala nze maliriza kanfune sorry. Yes. Tetuyingiza naye tufulumya. Nuwa mutwe. Siibula aba ttiimu Kyagulanyi TV mu session eno gye tubaddemu naye waliwo ensonga ssebo era n'abali kuno ku live bagirabye nti abantu abamu be tubadde tutamanyi
bazza ate n'abantu bangi nnyo balaga balina obuwagizi naye bwe twogeddeko ne mubiru James n'atulaga nti abantu abamu baaguza abantu okuva gye babeera okubalaga nti balina obuwagizi ensonga eyo gw'ogyogerako ki? Kakati nze asooke nkatirize kino nga people power abavubuka tulina bavubuka bannaffe abatubeerereddewo mu mbeera yonna embi ng'ate bali ku ground wano so tetugenda buusa maaso bavubuka abo amaaso tugazze ku bantu abazze obuzibu olw'okuba bambadde ekiyunifoomu bambadde n'amasuuti baleese obusente abuteeke mu baana wano people power si bwe tukola people power ffe ngaffe abavubuka tulina okuyimirirawo ku bavubuka bannaffe abatulwaniridde ati mubiri James ku ground ayiwawo omubiri wonna abaana baffe babasiba bali makomera bayitire mubiru James ajja n'ayiwawo omubiri ati bw'ova eri n'ojja n'okuŋŋanya bonna boolese b'osomye bonna n'oyiwa ku kitebe ekyo tetukikkiriza era tiyagaasi bamutukubye tunekigwa okokwa tukwa bakatukubye naye ffe tuli baana ba ghetto obwo twabumanyira era bamukuba ne buggwawo naye ffe tusigala tugamba ekintu kimu era kyensuubiza abavubuka bannange kapositi mu biruke yakola akatambi ke yakola mukawulirize n'obwegendereza ba information yonna eri omwo ffe tetwagala bagenda kujja kukima bupapula bipapula twagala abantu abagenda okusobola okuba nti obuwanguzi bwaffe Kyagulanyi akalulu yakalya dda kati gwajja ajja okukima nomination form wano kimanye nti ogikima ogitwala ogizzaayo naye ng'okimanyi nti Kyagulanyi sentamu obuwanguzi yabufuna dda bane twagala tubanje obuwanguzi bwaffe ekyo mukimanye tetutidde Museveni tetukutidde era tetukutya ne busajja bwo bakwe kennyini kati ebiseera we bituuse okubaganye naye ffe tuli bagumu nga ffe abavubuka tugenda banja obuwanguzi bwaffe era teryatidde tweyanza nnyo tweyanze gennuwa mutwe ghetto speaker atuwa ebigambo 3-4 tusiibule abantu ndi ku tiimu Kyagulanyi TV abakyali bange baganda bange abatiimu Kyagulanyi mbalamusizzaako mwebalera kumpa mwaganya guno wamu njogereko eri gye muli okusookera ddala buli lwembeera ku ziraivu zino ebigambo byenjogera kuba kubagumya nakubeebaza nti mwebale nnyo butasaggaane mwebale nnyo butakowa abakyali bange banuwa kisanyusa nnyo buli lwembeera eyo nga ndi wa kamponi naye ng'ate ndaba ku social media eyo bakyali bange bayitirivu nnyo abakola ghetto speaker byasobola okukola kisanyusa nnyo okulaba nga eggwanga litambulira mu mbeera ey'okuba nti boogera olulimi lwe lumu weewaawo eriyo ate abo abatannabafuna ndowooza gye tukulirizina era mbasaba nti kino kyekiseera buli wamu okuzannya pati okulaba nga tukusa ekintu kino I love you guys nnaku zino ninamu ebizibuzibu naye munsabire tujja bimaliriza bakyali bange we shall overcome blessings ande sebo agwomu gwe tulaba akyasinza otambula n'abantu bonna abagenda okwesimba aba people power leero tulabyewo embeera abantu baleesa abantu bangi nnyo ekireetedde ne bannayuganda okulowooza nti ddala amaanyi ago abantu abo bagayina naye bwe twogeddeko n'abantu abamu bagamba nti abantu abo basasuddwa engeri abantu abamu gye bali mu gavumenti already balina ssente so bataddeko beretsi ne balaga nti ba people power era bali mu kusasula balwanyi kubabeereramu ensonga eyo gwe ogyogerako ki bannayuganda bagenda londa batya kuba embeera eno ey'okuveetinga eyinza oleeta obuzibu tutangazeemu nga tumaliriza beebaza nti banaemu bali kubeera mu Kyagulanyi naye kunsenge omuganda wange bannange njagala tubeere kiini njagala twetegereze bannange bonna babadde bajja batubeera bwe tubatubeererawo tukimanyi bulungi saawa eno tuyingira bapolitiko jampasi bangi abamu bazze abalamu kyabalaba bajja kuwa ssente bajja kuwa omutwalo bajja kuwa ebintu naye kitegeeza ojja kuwa emitwalo 5 ng'agenda kukusuula mu konstituensi okumala emyaka 5 bannange njagala tubeerewo abatubeereddewo
njagala tubeerewo abatubeereddebo bannaye otakuwa omutwalo otatakuwa emitwalo 5 tulabe balisaawo abali mu palamenti abali mu KCCA abali ku LC5 tewali kye batuyambye tulabe bangi nnyo nga kyabwe babadde bamukwata abanapapa abadde bamukwata ne basirikirayo badde mbasaba bannanga abadde batambula ne Kyagulanyi ababadde ne Kyagulanyi bamusiri Shamim Malende bamubiru batubeererawo kubanga bebo wennyini abagenda osulawo amakoti gaabwe balwanirire obuwanguzi bwa Kyagulanyi ffe tuli mu bannabyabufuzi tuli mu byaddala bino bannanga tuli mu byaddala over reality. Tuli mu byaddala, this is reality. Not politics. This is not politics. Kakati ko jagendo deyo, oli akulimbere mu sukali, akufuga emyaka 5 nga asirikiddeyo. Abo bonna bakkiriza nti simanya ate Museveni, simanya ate yagendo sokanya, simanya ate biki. Bannaye temukowa, bannaye twebereremu, bannaye basonyiwa kamoto wa Shamim Malende. Yanzege MP Shamim Malende owe Kampala, wuyo agenda, bamufulumya. Kula wenene. Naye mukato. Galawo. Yes. Bannange mukkirize tubasiibule bannaaye naye nga ensonga eyo mugitegedde nammwe bennyini abali ku social media abagenda owanika abantu manyi omuntu gw'ogenda okuwanika oba mugenda kusayo zi posters nti gundi kifo kino naye nga ate abantu abo badde tebabeereddewo baana ba people power nga baanonye bifo so embeera eyo mugyewale nnyo era mubeere ebbali waayo kuba enguzi yo egenda kweyongera abantu bangi bali mu parliamenti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'e10 yabadde ayogera ku nsonga eya scientific elections n'agamba tebisoboka tebiri nayo mwalabye ababaka bonna babadde mu parliament nga bonna mwabaddemu n'abopposition naye nga basirise nga balaga ensonga bo tebajja jjuwa makulu era nga bo balindiridde bi scientific elections naye mbagamba sit await Shamim to her out. Okay, Shamim tujja mukola ki tujja muwerekerako naye nga kyembadde mbagamba nti abantu bangi babadde bayiwawo omubiri mu struggle naye kati wetwatuuse mu byokowoola abantu bajje beesimbewo tugenza okulaba abantu batandise okugulirira abaana babajje mu Kiyaye babajje Nankulabye babajje Mengo babawadde 15,500 babaleese okola ki okuteekawo embeera okulaga nti ddala balina kyekyo ekigenda mu maaso wabula nammwe abali ku social media abanagawa Rebecca abanamiro abasara Kizito mwenna tubakubiriza obutakola ki obutawagira abantu bamu olw'okubanga babawadde ssente wabula muwagire abantu konvoyi eyo etutte Shamim Malende konvoyi eyo etutte Shamim Malende konvoyi etutte Shamim Malende ndowooza kangende mu maaso kuba tuli kumpi kubasiibula tuli kumpi berekereza naye mutukkirize tuwerekere Shamim Malende oyo ye woman MP addako woman MP addako Kampala tebababuzaabuza nti waliwo people power gwereeta omulala nyoyo
ekyo kye bayita one love. Poliisi eva kuba tiyagaasi wano, embeera ebadde ya tiyagaasi, naye omukyalo ono ajja abaana mu makomera, omukyalo ono ateekawo omubiri, avuga amafuta. Tobolaba basazeewo nabo okumubeereramu. Oyo talina kuva mufe. Keeka akacudduleni, keeka akacudduleni. Omulabe kubo. Poliisi weeri, ndowooza poliisi mugiraba, yayye bangi naye tuli ne Shamim Malende, Woman MP. Motoka eri wano wansi. Abasirikale mubalabye. MP tukweralikire. Embeera egenda maaso. Shamim Malende, abantu bangi nnyo asimbule eyo wansi. Yes, naffe ffennyini omuliro gutuweddeko, mutukkirize tusiibule. Omubaka atuuse. Mirembe taata. Obusajja bwa Museveni bwakkiriza. Obusajja bwakkiriza nawo bukkiriza mwana muto mulungi ayagalwa, so n'abapoliisi bennyini balabanga tebajja mu kubattiyaga. Ye embeera eriwo. Tujje tubagamba nti buli we mulaga nti mutidde bajja tukulako ebikyamu. Naye bwe balaga nti ye embeera eriwo, bamulese mubalabye b'amayinja, ndowooza gaago mugalaba. Shamim Malende MP addako Kampala Woman MP.
so gega amaje abana mugenda kutukiriza tubasiibule emmotoka ya Shamimu yevaawo emmotoka ya Shamimu evaawo kino kye bayita solidarite emmotoka ya Shamimu yeeyo Timu Kyagulanyi nabagamba twetaaga okwambala puresi. Abasajja bakubuuza oli w'amawulire nga toyina na kintu ky'oyambadde. So nagawa Rebecca obubaka butuuse nze mbeerekereza. Amaje geego nga bwe mugalaba banyiivu nnyo era leero poliisi ebadde terina kyebagamba. Era bannaye mwena abali eyo ng'okimanyi nti oli wa people power, ng'okimanyi nti oyagala nkyukakyuka, bannaye ffe bumulabiranga ddala. Bannaye ffe naye basibe bano bonna abaana bemulaba abasinga bava mu jje terinomu abayimiriddewo okugyako Shamimu Malende. Bannange nsaba twebereremu, nsaba tuwa abaana baffe abali ku ground, tetufa ssente, tetufa bitiibwa, tuwa abagenda otubeererawo. Osegeera yaman kino ekirowoozo kigende eri gavumenti erowooze ku baana be yateeka ekitalya. Saawa zino tukyusa ensi yaffe naye abaana bali mu kubonaabonera makomera. Ekitalya abaana mbalowoozeeko mubajje mu makomera ago nga tebasinkana wadde ne kkooti. Mwabakwata mu kalantiini, mwakwata piki nyingi nnyo, temulina be mwalimu, temulondola n'abantu be mukwata. Mubeereemu gavumenti, mubeereemu. Tweyanza mukulu kawonawo bannaye tukufunye leero. Bannaye Timu Kyagulanyi nga munyivu nnyo. Jeno Gaza oba yasinze okunyiiga naye nze kyenjagala okubagamba nti nga twankamala okuwerekera Honorable alinze okulayira kuba ebyokulonda byawedde Honorable Shamimu. Amazima gali nti netaazenyera njagadde nnyo sipiriti abaana ba people power gye mulaze. Mutandise okulaba omusana era mukitegedde nti kawonawo bulijjo kyabagamba nti bw'oba wakufuna gavumenti mpya olina kugirwanirira. Ndowooza mulabye obukebe bwa tiyagasi tubugayiza. Wenjogerera kati poliisi obukebe bugikoze ki? Bugiweddeko. Kati saawa zino ffe tubalaga nti tubeera ku kituufu. Kasita ogumira ku kituufu, kasita olemera ku mazima, teri kiyinza kugaana. Nze nkakasa bana Uganda ne Mwami Kyagulanyi teyeetaga kunoonyeza kalulu. Naye Mwami Kyagulanyi kye tutegedde agabbi ga kalulu tukakuumye tutya? Tukalwanirire tutya? Timu Kyagulanyi zimba timu. Kugambye kana kawulu kakulwanira. Bw'otandekera sikola ki? Kati amaanyi gali mufate ffe bantu. So kyenjagala obagamba lwakuba nti kati wano ndi mu kkubo nja kuddamu olulala naye nga ffe abasalawo bw'oba twetaaga kusaadaaka mitima gyaffe wa Kyagulanyi tuli redde ffena bagitulongoosemu bagitwale. Mwami Kawonawo wabaddewo ekibuuzo ekigamba anaawe embeera ogirabye leero abantu bangi tubalabye bajjidde mu masuuti ate bazze n'abavubuka bangi nnyo. Nze ne neebuuza muli nti abavubuka bano singa bulijjo tutambula nabo singa twajjako dda Museveni. Yogera ku mbeera eyo abantu okuba nti bagenda kukozesa ssente osasula abavubuka okujja ku kitebe okulaga nti balina obuwagizi. Yogera ku mbeera eyo. Ekyo bulijjo kye mbagamba nti mwegendereze era mujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Olwaleero mulaba omutima gwe mulaze Shamimu Malende. Shamimu Malende gwe tuwerekedde nze nkedde n'entambuza ebigero okuva e Kawempe nga nze kuwerekera Shamimu naye nga amuwerekera lwa kisi lwa ssente lwa bukozi. Kati eyo question mark gy'oleese ekyo kiri gye tuli fe abasalawo. Oyo Shamimu Malende bw'aba akolera abantu so mmwe abalwanyi ba people power muumulimenti okulondawo ani mutuufu ani mukyamu kubajjukira nabagamba ekizibu kiri kimu musajja wa kisa
alina nnyo ekisa ate alumirirwa kati tasobola kugoba ki muntu naye kembabbirako abo bonna bajja naye ffe tubalinde ffe tulina akase tujja kubaboola tujja kulondako omutuufu tujja kubasosola abakozi b'ebikyamu tujja kubavaamu ffe tetujja kuva ku ndowooza mubalaba abasajja bakkiriza nti tuli ba mirembe era naffe betukola byaki bya mirembe so abo bonna abatwenyigamu kati nzo ndaba ogambye ab'amakooti kati nange muntu alidde tewandabye nabadde enyambadde nabadde mu kulwana olwaleero nzize emirembe nange olwaleero nkomezaawo empapula zange bona bagamba nze nasazeewo nesimbe ku kifo ekitini kansalero c3 bwayise lwaki nagenze okafuka nakatini si mpapula nze ndi graduate nina diguri yange naye nayagadde akafo akatagenda kuyingirira mirimo gya mwami Kyagulanyi okitegeera suka n'akafo zoreda abantu bamanyi mbatambulamu naye emirimu gyange egisinga nga bwomanyi mbeera eyo ngenda Arua ngenda ntambula noonya kalukaki Kyagulanyi nekyakyenjagala okubulira buli muntu yeesimbyewo waliwo abantu abadde bavumirira abantu abeesimbyewo mutukoze ebyokwesimbawo kati gwe mulabe nambemu owa people power kitegeeza mwagala mwami Kyagulanyi tumale omutwala mu ntebe asigale mu misege gimulye twetaaga omuwa security eryetya olaba olulimi luno ffenna tulina ennimi mukamwa n'abantu abamanyi mugaso gwa lulimi ate olulimi luno lulowooza nti amannyo mabi bw'oba oyagala okutegeera omugaso gw'olulimi gwe mulowooza security eva ku mannyo amannyo gano ge gakuwa security ki olulimi so ne mwami Kyagulanyi lwe lulimi lwe tulina mu kamwa kati bwe tuba tetumutaddeeko njagala okubamu akafaananyi nga Kyagulanyi ali mu ntebe ate bamutaddeko simanyi bano bofana oponda ababanda weya kati eyo gavumenti ki so abo abasajja tulina obakasuka ebbali okitegeera kaawonawona bagamba twetaaga abantu abanaabeerawo naye omuntu ng'agumira ku nsonga omuntu nga tatwalibwa lwa busente omuntu nga tasobola kutundayo omutima gwe be bantu Kyagulanyi beetaaga okukyusa eggwanga naye kyenkugamba bw'oba onoonya akalulu ka mwami Kyagulanyi olina okumekinga sure nkugambye bw'oba onoonya akalulu ka Kyagulanyi nze kaawonawo sisobola kwogera n'okulayira ndayira mu linnya lya Kyagulanyi kuba nze olwedde akange kawedde nze sinoonya kalulu Kyagulanyi bwe mpanika fulaga ye bwe nti kitegeeza nze akange kawedde kati omulimo gwe nina kuyiwawo omubiri gwa Kyagulanyi era njagala obabuulira nti eno ensi baabagamba eggula mirambo nze nabagamba njagala ogwakaawonawo nga gwe gukola ki gwe gusooka jo navudde mu masasi gabadde gampitako obuyisi naye twabadde amasasi mu masasi kyengera olwalala amabukebe batyagaza obadde bujja kukola ki ebyo byonna nabagamba nga nze jeno kumanyi nafunye ezo ranka kati nze ndi wansasagge nabagamba kuba nze kyenina okukola nkimanyi gavumenti njinwanaganye naye emyaka 2 nze saakayingira nabagamba nze bansibadda bampa obutwa teri kyesifunangako kati n'olwekyo njagala mutegeere buli ali eyo gyali zimba ttiimu gumya abantu bo gamba mukazi wo bw'ova ewaka vaayo ng'omugambye nyinza obutadda ate nze nkugambye olunaku lwe bakwata mu kalu ka Kyagulanyi kiri bwe kiti nze nekikoze dda porogulamu siri musiru naye njagala ggwanga ngenda kwata mwana wange omuto ali mu nasale mukwate wano nkwate ono omukulu ali mu P7 muteeke ku mugongo nkwate omukazi musibe wano tulina otambula nga twekalakasa nga twagala eddembe oba tufa tukole ki naye nze sirwadde kubeera mu ggwanga lino lye banakyemalira ng'abaana bange babonaabona wakiri tufa nga tufiira ku koozi Kyagulanyi alimpandiikako mu byafaayo kulwa Katonda Kyagulanyi n'ensi yange tweyanze oyo ye mukulu kaawonawo bannaye munzikirize mberekereze bannaye mubeere bulungi era mweraba.